Gavumenti eyagala Paalamenti egiwa olukusa okwongeza ku ssente z'ebeewola okuva ku bitundu 3 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 5 ku buli 100 ku ezo ssente zonna ezisoolezebwa mu ggwanga mu mwaka gw'ensimbi. Okusinziira ku minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija, gavumenti erina ebyetaago bingi byeteekeddwa okuteekamu ssente, naye olw'etteeka eribakugira okwewola okusukka ku bitundu 3 ku buli 100, ebyetaago bino bizzeemu kiweeweezimu. If your debt is beyond 50% of your GDP, sustaining it can be a bit a challenge. So that's why we are saying the maximum we can ever borrow is 50% of our GDP. If the money we have borrowed was being put to its right use and being absorbed at the speed at which we planned it, this economy maybe would be in a different way. Abaka abatula kakiiko akavunaanyizibwa ku byenfuna by'eggwanga kayite Parliamentary Committee on National Economy, Minisita gy'alabikidde bategeezezza nti gavumenti terina nsonga nnambulukufu lwaki yandiyagadde ensimbi eziwolebwa okweyongerako. Bw'ogamba nti ssente z'okozesa ojja kuzeewola ku bitundu 5 ku 100, oliseewo space ntono nnyo okuba nti okozesa ssente ezizo. Kitegeeza nti abakuwoza ssente singa ofuna obuzibu bwonna ebyenfuna by'eggwanga biba mu katyabaga. Kaakati ekyebuuzibwa nti ssente zino tuzeewolawa. Ssente nnyingi kaakati tuzeewola mu katale akaawano. Kwegamba ssente private sector, abantu aba bulijjo aba bizinesi ze bali badde beewola, gavumenti nayo zeewola nevuganya private sector. Bwe twogerera, gavumenti ya Uganda ebanjibwa obusa 36 nga mu mwaka gw'ensimbi guno yakasasulako obuse 5 olwo esigaze ebbanja lya busa 31. Ababaka beemulugunya nti n'ezo eziwolebwa tezirina nkola nnambulukufu ng'ezisinga zikomekereza zibbiddwa n'ekigendererwa kyazo nga tekituukiddwako. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.